amasomero bwe bagaba gatwala abaana okulambula galondera ddala ebimotoka ebisinga okuba ebinafu ebifu basobole okufiisa ssente ne balyoka bateekamu abaana akabindo tewali budde ekyo kyeyokerera oba ovuga emmotoka ng'ezo sema ovuga emmotoka ne tokkirizibwa kuvuga basaabaze paka nga bakwongeddemu kiraasi endala gye bakwongeddemu naye ate ekyo bw'okisokka bw'oba ovuga abaana ate obwegendereza buteekwa kuba nti oli avudde mabega n'akutomera nga ffenna tukiraba accidenti zonna z'oyogeddeko waliwo eya train wali eyaliwo nga train oluguudo osobola tulaba from a distance omusajja n'akulabula byonna ne beekwasa naye nga kitegeeza yali mu sipiidi nnene sayima bw'ovuga emmotoka bulijjo si bw'ovuga ng'otuddemu mukyala wo n'abaana ku olwo emboozi gy'obeerako n'obwegendeza bwanjawulo nga baboyi bo batuddemu naye sikusuubira kutuula mu mmotoka nga omukyala n'abaana mwebali n'ovuga mu nvuga eya bulijjo ovuga na bwegendereza nnyo now bwe kibanga nga bw'ogambye nti naavuga ayinza n'okuba talina driving permit n'engeri gye yatomeddemu ne condition z'emmotoka nze naalirowoozezza nti omwana ono eba process ministry ya education yebavunaanyizibwako nti wali badde wateekebwawo standard ez'abantu abavuga kuba abadriver bangi mu Uganda nti omuntu okugenda okuba ng'ovuga abaana b'essomero oteeka okuba olina special class endala gye bakwongeramu accident abaana bagamba driver yabadde avuga bubi ate n'ekirala amakubo g'enekapchola woba tusiggwa ovugirayo osobola okugwa kubeera ne ku byo batugambye bw'otuuka mu mbaale bakuwa driver kutwaleeyo ekapchola kuba balina amakoona ag'amaanyi kakati bw'ogendayo nga just oli driver kizibu kusimattuka ate yabadde avuga speed kati emmotoka yatuse nemulemerera ate ng'obedde erina engine problem kubanga akabenje ako gova otya ekapchola ku ssaawa ezo oyolekere embaale ove embaale ogendere ddala mpaka Kampala ekiro really is very unfortunate. Ezo ez'amasomero ziina okuba nti amasomero gakwatagana n'amasomero amalala ne beewa bbaasi kuba abadriver be bapangisa okuvuga ezo bo tebavuga baana b'amasomero bavuga basaabaze era olaba eyali avuga bbaasi ya train gye yatomera omulabira ddala ng'emisinde gye yali adduka so tufune yadduka njagala kutuusa basaabaze nti tufune badriver abasobola okuvuga abaana baki b'amasomero n'ebino bibbaasi ate ekyokubiri bwepangisa bbaasi si gwabeera mu kontro yaayo oli gwe mupangisizzaako yabeera mu kontro temumuwa biragiro yabategeerera simu abamufuga yayina bavuga batuuse kapicoola akomewo enkya akola emirimu gye mu bufunze bbaasi yabaddemu abaana bameka like 80 musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eDaira mu Dubai ku gate namba 8 Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. kale kusema official ena gy'osinzira okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyewangala mu bitundu by'ensi nkuboozaako nenkwebaza okubeera nga twegasseeko ate n'olunaku olwaleero njagala okubanga ate nkwaniriza mu edition eno ey'okubiri ya pano
mbaawo ne Junior ate mbaawo ne Innocent Gusulwa nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso kubanga tezitambula mu ggwanga. Mu weekend mbaddemu ebintu bingi nnyo bitugenda okubanga ate tutunuulira sikiriza nti bw'onaamalira okubanga ate olaba sheeno of course ojja kubanga naawe otegedde ebintu ebyenjawulo ebitambula. Kale osobola okubanga ate naawe otuwa kyolowooza ng'osinzira mu comment section. Awo nno obulamu ne butambulira ddala bulungi. Ndi ne son of mirundi ekooto gijjeemu wazooli smart. Kooti yange. Ozooli smart ati oba muno mwokya. Yes, mwokya. Tujagendera. Sayinonko buli echa. Omukulu no kimanyi twayingira fena munno ku lunaku lumu. Lunaku lumu era batwanjula lunaku lumu. Gwe bakuyingiza wa ye batamuyingiza okagera. Nafuuka desert na deserting. Neto twayingira olunaku lumu n'omukulu. Abampa sente banawulira ebibuuzo ebyo. Adamu okompandi n'ekikumi. Nejini alwa kuwa sente ng'azikwala royalty. You just love Joli akuwa bwese n'agamba Junior. Kibiina kyange ekyenaalemu tukyagala nnyo. Ate bw'oseka abantu bayinza okukitwala. Bagamba tulina abaana baffe bagira tya empagi Mpajiruwaga. Oli agamba mugambe Junior kino akimalirize. Onasaasira ndiwo naye. Tusobola kukeera ku makya nga nze mpandiika lisiti y'abeNRM. Junior muteekako. Ninga Junior wuuyo kati ekyo ajja kimala. Kuba omala omuwa booti n'afunamu ekitamusanyusizza. Ebyo kyannyimiza ssente. Tonywera. Mu kibiina ekyo. Ogamba otya Junior? Gye ndi bannaffe abatulaba. Beebale kutulaba n'okutuwuliriza. Ne twebaza nnyo abatuwa obulango. Beebalire ddala era bongere mu maaso. Nziramu okubiriza ba TikTok tulina olukuŋŋaana enkya olwa Sako y'aba TikTok olw'ebbiliyoni 5 ezibadde zoogeza abantu obwama ensangi zino. Canada fit me in. But TikTok mulina Sako kituufu. Kati biliyoni 5 namwe babasuubiza. Sente zaali za industry. Eziriwa. Biliyoni 5. Zino ez'akasuku. Ayogera ku z'akasuku. Si z'akasuku. Sente si z'akasuku. Sente ezo baazigaba wendi. Era buli omu mpulira sente z'akasuku eziriwa. Junior. Bw'abampozi ng'ayogera ku ndala ndezino z'ayogera ku biliyoni 5 muzeeyi president w'eggwanga lino yaziwa creative industry as an industry. Mwe muli TikTok, YouTube, buli muntu yenna akozesa omutimbagano nga mulimu gwo. Beba blogger. Abo boyina segment yemu. Semo, olukiiko lwayogerako olw'enkya. Kasuku alumanyeeko. Kasuku si sente si za kasuku. Anira sigamye sente ze ne alumanyeeko. Ngani n'ekisa. Ngaba ani abakulira. Akulira bya sente ezo. Kasuku si akulira ebya sente za gavumenti. Ate ngamba olukiiko lw'enkya Kasuku alumanyeeko, Ntambi alumanyeeko. Ekizibu kyenfunye naawe gw'oyagala kuteeka mu mannya g'abantu. Nkuwa fact nti sente ezo ebbiliyoni 5 si za Ntambi. Ye mwogezi. Ekyo mu Sako yaabwe. Ntambi ye mwogezi waffe. Mu Sako yammwe. Eriwa. Eyo gye mulimu. Gwe mwogezi wa mumuliwo yani. Mwogezi waffe ffe tulina oba Frank abawo. Yeeyogerera ki? Yeeyogerera eyaffe. Mwine 5 ezamu. Ey'abatik. Oba mwogere ku za. Kwezi 5 Sako's nyingi. Ewe ziba nyingi awo tulina kuzibona. Buli omu wa ddembe okukola Sako. Naawe osobola. Kale mbadde nsaba nze nsaba kuyiga. Wamma sooka oyige. Kakati Uganda Musician Federation egatta Uganda Music Associations ez'enjawulo. Kati sente ezajja zajjira mu umbrella ki?
Sente ezo president $1 billion yaziwa ba content creators. Thank you. Buli muntu yenna akozesa omutimbagano nga mulimo gwo. Sente zajjira era mu ba content creators tujja tubaamu n'ebiwayi ba tiktokers, ba youtubers, tulina abali ku X mwe muyita Twitter, kire bana bazina amazina, bana abali mu bintu bya comedy ba tiktokers ndoza. Anda tiktoker ojawuddemu ebyo bibiri. Ati kati kubuulira nti SACCOs zisobola okukolebwa mu bintu ebyenjawulo. Si TikTok oti kikwate. So kati kitegeeza nti $5 billion buli group ejja gende jeyo omugabo gwayo. Because we twatuula ne tugamba nti buli group ekole SACCO. Nawe Simon osobola okukola SACCO. Eyo n'abantu baba kukedderezaamu. Ne mugenda because yesterday nafunye essimu okuva ku bantu abakwasaganya emirimu gya my sister Natasha. Era ne boyongera okunnambululira kwa naye nabadde nkyankalanye nga nina bye sitategedde. Ne bongera okunnambululira batya. SACCOs zino eziri registered oba ze tukoze ne baza approving zijja kufuna sente. So buli SACCO bajjagera baji musomo wabaddeyo musomo ino sengenda kujjewo wabadde mu musomo asabaddeyo naye oyina ku detail ngenda kujjewo njagala nasooka mpenteekateeka yaabwe then nzije ate ngenda nefuna nesa n'omwogezi naye ampe kati enkya ba tiktokers mugenda kukola ki tuyina olukuŋŋaana lwa SACCO yaffe ba tiktokers bonna era mbayita obukulembeze bwa SACCO eyo twabulonda dda. Era njagala okubagamba ba tiktokers nti abantu abakola ne my sister Natasha ba confirmings jendi banga nti SACCO yaffe yaba tiktoker already bajiina yatuuka dda. Eri kuzimu ezigenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Okitegedde? So bakasuku babadde n'olukiiko olw'aba bloggers olwabwe mu SACCO yaabwe nga ba bloggers era ne basaba ministries 2 okuli eya gender okuli eya finance because bino mbejjawamu ku bantu abakola ne my sister Natasha yabennyonnyodde nti lwabadde lwabwe nga bo okufuna training n'okutegeera SACCO ekola ki mugendera procedure yaabwe yennyini gye babaddemu. Naffe tuyinza okusalawo oba obutasalawo okukola training a meeting. Naffe tuyinza ogaba TikTok ati twetagamu ba training baba tebamanyi SACCO zino zikola zitya. Ekigendererwa kyayo ki? Kati meeting yeki ekigendererwa kyayo kiri kimu okutuwa message evudde ewa our sister Natasha kyekisookerwako okukonfaminga nti SACCO yaffe kwanze nakubye nnyo enduulu nga nange ndi confused nga ndowooza nti eri SACCO emu gye tugenda okukozesa ffenna which is not the case. So esooka message kugamba ba tiktokers nti SACCO yaffe gye twakola egenda kuganyulwa mu nteekateeka eno. So buli omu abeere mu ki era tetwagalayo omuntu n'omu addamu kwogera ku ssente zino $5 billion nga alaga nti si mumativu nga bwe nabadde nkola alaga nti alina byatategedde abibuuza abantu babiri. Asooka Jobless kaffe yakulira eyaffe nga yakulira TikTok ekyeza ne wali Jobless ngenda maaso kati ndi treasurer Amutebasula boseka bwotyo ne Simon kisigira abantu ekifaananyi nti ebintu byenjogerako yakiyita mu lujja ku bifo ebinene ebiri awo washigwe treasure maze Amutebasula atandikira mbanga wajiwasano ku mazi wama ba tiktokers mujje mu lukuŋŋaana enkya tulabe ekinaddako. Innocent wawulidde ki? Nedda nze one siri member wa SACCO yonna. Nze nga siri member wa SACCO yonna.
siri mu lukiiko lwonna era siri mu arrangement yonna wabula kyembadde njagala ekirungi ogambye ogenda kufuna omwogezi ajja kwongera atutangaaze nze gyo nalabidde ku mikutu Kasuku ne ttiimu nga bali mubasomesa ate ekyo kiba kirungi nga Junior bwagambye nti mulina okusomesebwa baleme bawa buwe ssente mugende mbabaala muzirye zigwewo ssente za sako ino zizaayo ino manya nti zotwala zakwewola niyo okwewola ogenda kukola muki wali okoze balina obikusomesa niweetegeka n'omanya ssente za sako n'okwogera ku sako n'okuba ne rates mu sako olina kusooka kubeera member of which is the city member tukwatagana n'ogenda mu nkiiko olina kubeera member kati kyasitegedde ku Junior kyagamba nze bwe mpulira nti ssente za sako eza social media nja kyetwalira wamu ekyenzijira mu bwongo Kasuku kwago bazisuubiza bwe nalaba ku bikutu gwe nalaba Kasuku gwe mmanyi era nejjo yayanjudde Frank Antambi ng'omwogezi wa sako era n'abalala balina ebifo ebyenjawulo now kyasitegedde bulungi okuva mwami Junior kyensaba nnyonnyode bulungi Junior bwe bampoza ojja kunyamba nyinza okuba nze mutegedde bubi agamba nti nedda sako zigenda kuba nnyingi kuba wedda agamba tegusobola nawe okola eyo nawe kola mwenna mukole sako mwenna mutaapinge ku ziri biliyoni 5 naye nze kyabadde abadde mmanyi nti ziri biliyoni 5 zigenda kubaweebwa wabula tekusula ogambe nti bannange ndi tiktok naye ndi mubazzi nyimiridde bwe nti munteekemu amaanyi bweti nze njagala kukola kino nze sigenda bigenda mu mulimu gwange gwa YouTube naye bwe ngula kamera ennungi ndo sound omulungi ssente zamwe nja zibaddiza bannange nze sigenda genda mu birala kubanga sibimanyi nenze nina YouTube channel yange njagala kuzimba studio naye nga ziri ku ziri 5 kati bwe kibanga gundi nyingi sako nyingi zonna nga bagamba buli omu akole sako eyaabwe bwe manchi funye bulungi okuva omukulu Junior kiba kitegeeza tugenda kufuna sako nyingi ng'ebikumi 200 buli emu ekwaterwa yegende Junior ayina eyiye n'omulala ayina eyiye n'omulala ayina eyiye ekyo kye mbadde simanyi nze mbadde manyi nti ambuleera eri emu kubanga weebale nnyo kamuddemu sakos buli muntu tetugenda mukaka kubeera mu sako gy'atayagala kyekisooka tebusuula tukuwadde eddembe okubeera mu sako gy'owulira nti gy'okola ki gy'oyagala sebo omwogezi wa Uganda Bloggers Association tovaako tuli buteevu ku pano dini ya kyampa submission ennyo kitwagala okubuuzaako ne mwami tegusuulwa tovaako maliriza so nti buli muntu tumuwadde eddembe okubeera mu sako gy'awulira nti gyakola ki gy'ayagala kaakati bakasuku we baba bakoze eyaabwe ddembe lyabwe eyaabwe bagiyita bloggers ki association kaakati ba tiktokers naffe ne tukola neera mu ba tiktokers muyinza okubamu agamba nti baneesagala kubeera mu sako erimu Junior nga ye treasurer okigera ffe naye bannange 20 mu mmeka naffe tukoze ki it is very fine kakati bali bakama baffe abagaba ssente bo step eddako bajja gikola ki basobola nti naye kati Junior sako yammwe tubadde tusaba because federating is done by government not me not Kasuku okugatta sako ezo government yekikola because this is now the first step after forming those circles then the next step will come in government will come and meet these circles bagayiti kati tugambye sako ya Junior neyagundi mwegatte ozekera kyembo Junior kiri kimu oyina buzibu kifenna ne tubeera ne sako emu buli omu n'ogenda ng'otaapinga lwaki tuleeta obuzibu okuba ne circles 15 tusobola okubeera n'emu ne twegattira wamu buli mu n'aba empowered mu layini ye kati bapromota kye bakoze bajjo yayina bagana okukwatagana na Abitex tebakola eyaabwe kakati prime minister bwe yazze nabbanja he guided ojegera kati eyo guidance erina kuva wa muntu ali mu gavumenti si ggwe
sinze sigwekera kwa kyaloga lwaki tetukolemu. That's not your work. So your work is to so oyagala ya ku guidinga but inobba n'abayimbi kye bakola lindako Eddie Kenzo nabo kye bakola. That's what history has shown, that if you force people to be in one place, the numbers are going to be overwhelming. That's one, and the two people are going to fight. Kansoka enfuno ono yaveewo mukama mbali yalosooka ofune background ye gunsonga yaffe kati ensonga esooka nga nkozesa example ya Music Federation UNMF mulimu associations ezikuŋŋaaniramu mu Bloggers Association, are you an association in a federation waggulu or a federation nga waliwo association ezibakuŋŋaaniramu? An association yetangeredde yayo sikutegedde bulungi obuuse ngambye it is an association a voluntary group of people say owulira mpulira sebo yes abazze awamu kuba bajja awamu okuba nti tulina common purpose interest ne goals ezifaanagana so nenge baddewo in existence the Uganda Bloggers Association era abajjukira obulungi yali administration y'ejenkadde yalimu president Osama Sinomugenzi Ismail Access yalimu kumwesigwa yali head of protocol my association era nkyali twadamu ne tulonda asigale kuwa secretary general n'abantu abalala mwaddamu ne mulonda. Yes, okay. Kati obukulembeze obupya ne bubeerawo abalondebwa ne balondebwa era eminatisi zonna weziri ku kulondebwa okwo okuyitibwa kw'aba members mu buwandiike wekuli waliwo ne WhatsApp group ndowooza enkadde yatandikiro yonna lunnere ekyaliwo obubaka bugendamu among other communications zizenga zibeerawo okulaba nti notutambulira wamu sebo mukama wange. So kudda mu kibuuzo kyo association yo yeetengeredde ku bwayo nga yo terina we federating awalala wonna wonna oba tewaliwo associations ndala zikuŋŋaaniramu yo as an association. Kati kitegeeza nti omuntu ajje ewammwe ajjayo nga muntu tajjayo nga association. Okusinziira ku kulambika kw'abakulu abajja okutusomesa balambululire biyitirivu nnyo era mu bimu ku bibuuzo ebyababuuzibwa kyekyali ekyo omukulu Edison Wemanzukira yabuuza kuba waliwo abali bagamba nti ffe tukuŋŋaanira wano ne wano waliwo munnaffe yajja yali ava Dubai erinnya ndyerabiddemuko naye is a YouTuber nga naye agamba ffe abali e Dubai tulinayo akantu kaffe tusobola okukaleetamu nno kati ate oba okaleese muno kiba kisiizinze okubeera association kyekiri kyebagamba ate kya federation ate nga status tulina kubeera nga tugituukamu. So wano nga wekiri nti it is an open association eyagala okugattaganya abantu abasharinga interests ezimu ddala mulimu guno gwe tulimu okuyingira kukyali very very open tekuli closed kuli very open era nga we expect at any time omuntu yenna alina okubeera nga ajoininga teri muntu aggaliddwa wabweru oyingiramu kasobera nga omeeting requirements ndowooza era nga associations zonna wadde nti ebeera open wabeera requirements omuntu saba alina okubeera nga atuukiriza ezitali nzibu omuntu n'abeera nga ayingira. That is for the association. But then mu association mwennyini mubeera mu sako otyo mubeera mu sako eyo mu kubeeramu ayagala yasobola okujoininga sako nti osobola okubeera ng'oli member wa association n'ogamba ebya sako sibitegeera bulungi zirina kusigala nga member wa association esijja kuyingira sako nomubeeramu n'abalala ng'asobola okubeera mu byombi n'abeera mu association naye n'agamba nekya sako nakyo interest zaakyo. So kitegeeza okubeera mu association tekiri automatic nti mu sako mwoli. Sako kisi kya buwaze kubanga nange togera ku kintu ky'okubeera nti ogenda kusevinga n'abantu ogenda kusevinga akasenteko
n'abantu olaba nga ebiruubirirwa byakyo bikolera kubeera nabo birambula okufuwa ebiri guidelines weziri anga ogamba nedda sijja kujoyina kasigale nga member mu association oba bwepo olaba nga bikusanyusizza ebiruubirirwa ng'ogamba njoyininga ntya nga member owa SACCO. Okay, tegusobola n'ekibuzo ky'obuuza nga sinnaatanga. Nedda omwogezi abyogedde bulungi abinnyonnyodde byonna ntangadde bulungi. Ekibuzo kyange kyabadde wa junior kyabadde kimu nga junior agamba ayinayo olukiiko enkya ne mubuuza olwajja walubaddemu kubanze nabigirira waludde ku mawulire nga ndaba Kasuku ne ttiimu yonna ng'egenda maaso. Kati junior bw'abuuziddwa nga ye alinga agamba nti nedda yalina SACCO eyiye era ng'ayogera ku ezo bilioni 5. Nze nimugamba nti nedda kati ate awo SACCO eyiye egenda kubeera ndala etagaanibwa. Ndowooza wabadde n'okusinziira bwannyonnyodde ndowooza nkwataganye ne Frank okusinziira nze era mukulu tegusula n'okutangaza mukaawo. Yes sir. Ndowooza n'amateeka galambulula bulungi nti abantu abasukka oba ababiri balina eddembe okwasosietinga engeri gye basosietinga mutola association nnyo nti abantu abatakkiriziganya na biruubirirwa bya association basobola nabo okwegatta ne bagenda ne baregisitaringa ne bakola association B. Yes. Okitegeera era ne beekolera SACCO eyaabwe ne balaba engeri gye bayinza okusevinga akasente kaabwe ne balaba engeri gye bayinza okulobinga akasente kaabwe kuba ebibiina bino oba ngenda ku example ya ministry eno tuli in line with era tuwadde ne buno omusomo nti waliyo ssente empitirivu eziriyo omuntu gw'osobola okubeera ng'olobinga n'ogamba ffe tuli wano ne bwetuti twandiyagadde mubire nga mutugattako oba mutuwoleyoko kasente oba mutuweyoko kasente akayinza okuba nga keewolwa biyitirivu nnyo naye nti bibaddewo ebbanga lyonna nga naffe tuba tuyitirivu ennyo olwomu sente ne zibeera eyo ne zitakwata nako so abatakkiriziganya na association A abatakkiriziganya na association B baba baddembe okwekolerako ekyabwe era n'emiteeko mwe basobola okubanga bayita okwakisesinga ssente ne wezibeera za gavumenti zeetera okubeera ng'eyamba oba eyambisa abantu abakuŋŋaanidde awamu amakubo weegali agali very open abantu abo okusobola okuba nga bakisesinga resources ezo buli kimu kibeera nga kirambula okufu. Yeso. Kale tweyanze actually ntambi kyayogeddeko n'omunene yankubidde yaŋŋambye nti there is a lot of money eziri microfinance eziri mu genda zimusobola okukola association ne mufuna awo bamutuufu okitegeera nga musobola ozikolamu nga mulina requirements nga association yamwe ne mugenda ne babawa sente ndowooza omwegezi kankuleke taatweyange tuyange obuddebo so ntambi issues they are raising it is also true nti association SACCO zino zetukoze tetutuliridde bilioni 5 zokka but even waliyo opportunities waliwo emisajja sente emirala ekimbuzabuza kiri kimu nga mmaliriza ntambi muwulidde bulungi era ndowooza mutegedde bwe ndowooza era nenzikanye naye nene junior nzikanye naye obuzibu bwange buli wamu awembuzabuza mwe mukirizibwa okukola SACCO eyammwe nga mugambye ne sente z'oyogerako ndabikidde ng'ayogera ku ziri 5 nze waka wali obuzibu vaano ng'ogambye nti gwe zoonoonya ndala si ze zino wakaze naliyo ekisozi mube baazisuubiza naliyo ekisozi saabiwulira mu ŋŋambo nga ggwe gwe wabiraba kati ze naliyo nga njogera n'omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga yagamba mu bigambo bye mwina SACCO eziri registered ngenda kubawa sente zino za industry ntaddemu bilioni 5 bataddemu bilioni meka industry era n'atusaba ebintu bibiri bye tuba tumuyambako lwaki yatuwa sente zino tumuyambe 1 okulwanisa enguzi help me expose corruption the last thing promote Uganda era byeyogera ntunuulidde nze help me expose olukuŋŋaana we luggwa omukulembeze w'eggwanga yansindikira PPS private principal secretary kati kyotaamanya olukuŋŋaana we luggwa emboozi etandika butandisi innocent olukuŋŋaana olw'ekisozi we luggwa yesebo muzeeyi olwo
Muzee ansindikira principal private secretary omuwandiisi we ow'okuntiko nanzijako enamba yange y'essimu naŋŋamba n'okuba nti muzeeyi aŋŋambye ku maaso awo ajja kukola ki kusisinkana kw'ebirowoozo by'olweyizi nze abikoze ki naŋŋamba naye antumye n'abalala 3 Kasuku liri Pazo nani nono gwe bawa boda Natete. Yes. So ebisigadde sejja bikubulira ebyadde nga sente seza Kasuku naye Kasuku mwebaza nti ye yazisabayo otegera ne katika mboze gwe tosobola kuyiya gwe nosabayo yendala ezitali ziri kubanga bagambye gye ziri nnyingi ate oyina gundiyo gye ziri ati singa tetwaliko singa Junior saaliko ku pano teyandizibawadde era ekyandeesa ogonza lwaki why do you think mu bantu bonna I was called to sit there waliwo abantu ababeera mu kintu era wenabadde ntandise okuleekaana essimu nezikola ki nezinkubira kwa Saimo between me and you tulina okukikiriza nti waliwo face n'amanya omukulembeze w'eggwanga gama nga bw'ogamba nti tugenda kukola ekintu kino twagala president akikole ki akibayinge akyendoosinge tulina okufunayo face ekisooka z'amanyi ekyokubiri tulina okufunayo abantu nti bwamulaba amuliko organizinga singa saaliwo sente zayo tezijja ate era nsobola n'okuzigaana okujja tuno tebusoboka ati kubona era ngenda n'adamu sayinfu nyoke muganda nge Kasuku yavuddeyo na explaininga he explained well era abantu mitima negikola ki era yankubidde essimu omunene yange but Junior why are you chaotic lwaki oyagala abantu bakwekwasa Junior enkya nti gwe waviirako esente zaabwe obutajja kambuza Junior ekibuzo kimu angambye nti ekintu ekyokuyitamu banoonya face banoonya amanya ne presence esobola okubeerawo kintu sobola okuyitamu nesayima ogomanya ebintu bino ate gwe gotukubiriza nze bwe mba nzijukira bulungi omukulu ono teyali Kristiano yamala kuba meza ogwasooka ogwokubiri aliko naye ogwasooka omukulu ono yali ajana nga face ye tebagitegedde amanya ge tebagamanyi era mukulu ono yamala kubiteekamu mpaka banene n'alajana nekola ne like kugundi ye neŋŋamba nti genda mu maaso kati asinziira atya wano n'agamba mutaba kubayiye tebamumanyi anko tebusuulwa mu gavumenti yaffe mulimu kye bayita ebikono wali okiwuliddeko ebikono wali okiwuliddeko ekigambo ekyo ati lindako wali okiwuliddeko ekigambo ekyo nakubirwa essimu nakubirwa omuntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino nanga Junior ogenda kubeerawo kyammala enviiri ku mutwe lisiti efuluma nga ne covid maze okukola ona assurance ng'ogirina ne suuti nguze up to now I've never got to know who removed me from that list. I want kukiriziganya nawe mpaka nakati nange investigation zange nyenda okulaba nziramu okuba essimu nga teziriiko ez'omukungu naye Katonda nga bw'atali yanguzi bwenkuba omupepe omanya abantu tebamanyi social media y'amaanyi obantu bamutebusobola osobola emyano ologera ne president nga tosolina appointment n'alabaka video ko n'akola ki kiki kye batamanyi nti they underestimated me bwenkuba omupepe my sister Natasha njagala oddeyo mu lukuŋŋaana olwasooka yayogera ti yagamba nti muzeeyi Sun 14 tulina be tuleseeyo okijjukira lwaki yakyogera yali ategeeza yagamba nti bannange kituufu
amuverawe yatulina betuleseeyo ebyo olwokukwata ekifo kino kifunda kwekusaba naga nti muzeeyi tubadde tusaba olwabalekeddwayo because ne muzeeyi yabiraba olwabalekeddwayo tufune ekifo ekinene tukole ki tubayite kati mwami Tebusuulu era nkuloopera mandi kwedikota za SFC ku mulundi ogwokubiri ngera erinnya lyange teriri ngero wala bauli era zemuna naye yalisimula kuti yalisimula ko bulungi otegera neno yagamba tamalemo mwe bakubirira tulina wano erinnya lezitategeera bulungi oba yegwe tiyeze tweyaziza nsaba sente ensonga ya Sakulu girekawo but byonna birungi tubaagaliza nga industry as a whole tweyagaliza ebirungi ate ne sente ezo zikole omanyi nze challenge nafuna ku sente ezo zirizimu nti zigenda tugezesa Eddie Kenzo y'abaana bamuliriddeko obummonde bamuliriddeko buli kimu lwa sente za federation abakola omulimu gwe tukola kati kaseera ka kugezesebwa okukizuula oba twalinga twogeza nugu oba twalina kye tutegeeza so byonna bye twayogera ku abaatusooka okufuna ssente kati gwe mukisa okubimplementinga nga zituusewa muffe but ebirala byonna nze kunze I think tebirina buzibu. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu however akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola package yaffe eya 5 ku 6 egirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga netukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu netukuweerako essuuka netukuweerako akatimba kuweerako pirozi era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36 kale kakati olwaleero amawulire gakeeredde tegabadde malungi base badde evuga abaana ba King David okuva e Kapchorwa webudde Kabenje tugenza okujokola sheno nga abaana 23 be bakava mu bulamu obwensi eno. Of course school of thoughts nyingi nnyo ziriwo naye okusinziira ate ku interview enfunye okuva ku junior basi yabadde already enfu ne bagikanikamu awo akira ne ku intere ndaje enfunye okuva ku mubaka wa Ssaabagabo Makindi ne bagamba katugivuga empola mpola kati ndoze emikisa mingi kabadde eri Kaserengeto embala neddamu neeta kuba bagamba abalo ambulance y'abasawo yabayiseeko ambulance yagenze okulanga baasa ate bayitako speed bwe basobodde okuwona kwe yatomeredde kyeyatomedde ne yeevulungula ekigo abaana ne bakosebwa nnyo n'okufa ne bafa. Bino bigenza okujja tubadde ne series za accidents z'emmotoka z'abaana nnyingi nnyo. Twasooka eya baasi ne train kama n'atubeera wakisa musomesa ye yava mu bulamu obwensi no sigama nti yali agwanidde okufa naye abaana tebaafa. Then mu midweek awo baasi yali eva Kataku eyo yali ku Iganga Mbale highway era nayo neetomera ekimotoka. Yali agezaako okuwugula boda n'ayinga ekimotoka ekiyimiridde era ndowooza nawe waliwo abaana balinganga babana abaafa n'abalala ne bakosebwa kati eno yo etugidde ddala abaweererako ddala. What do you make of such an accident? Where is the problem, Innocent? Kusemo eno nsonga nnene etya nti amawanga agaakoledda Bungereza, America ne Europe yonna ensonga y'oku luguudo traffic bagitwala nga kumpi gwa Nnagomola nti n'ebimufa abamu bye tumanyaako
abantu betumanyi obulungi ffe nti oyo muzanyi wa mupiira ye Rooney singa akwatibwako ng'atamidde ng'avuga ne bw'aba tatamidde nnyo atanzibwa ssente nnyingi nnyo ne driving permit ne bagimuggyako era bagutwala nga kyannagomola nnyo ddala omuntu ensobi yonna gy'akola aweebwa ekibonerezo eky'omutawaana ne bw'aba ayisiza buyisi oba kifayini ziba nnene. Now transport sector mu Uganda twafuna obuzibu okugitwala nti eri serious nnene ojjukira ekyemisipi kyabuliraawo emmotoka ne bw'eba nfu etya evuga n'etuuka gy'egenda kubanga mu makati awo traffic bacompromisinga mu ngeri ez'enjawulo kyangu nnyo okuvuga nga tolina driving permit wali mu Uganda kyangu nnyo okuvuga nga bw'oyagala era teri kibaawo bw'oyita mu Kampala wano wokka kubanga wano Kampala town service naye bino babita bitya bino slaps ze bateeka ku babbali babitomera ekya neggulu batomera babitomera ekya neggulu batomera amataala batomera nabino eby'ebyuma bino ebibeera ku mabbali ebyomumakkati bwenabeera ku Entebbe Road ng'osanga baatomedde ekyuma n'ogamba ekitomedde yabadde ali ku ki ate n'akikuula naye ku bugumu bwakyo nekibuukayo kiraga nti twaleeta kawunyemu wano ne kakangakangamuko ne bamala baakavaako kati katuddeyo eyo saidi ya gavumenti ministry ya works and transport obulagajjavu weebuli bungi nnyo ku luguudo. Ekyokubiri amasomero bwe bagaba gatwala abaana okulambula galondera ddala ebimotoka ebisinga okuba ebinafu ebifu basobole okufiisa ssente ne balyoka bateekamu abaana akabindo tewali budde ekyo kyeyogerera. Now bw'oba ovuga emmotoka ng'ezo sema ovuga emmotoka ne tokkirizibwa kuvuga basaabaze paka nga bakwongeddemu kiraasi endala gye bakwongeddemu naye ate ekyo bw'okisokka bw'oba ovuga abaana ate obwegendereza butekwa kuba nti oli avudde mabega n'akutomera nga ffenna tukiraba accidenti zonna z'oyogeddeko waliwo eya train wali eyaliwo nga train oluguudo osobola bafa wa distance musajja n'akulabula byonna ne beekwasa naye nga kitegeeza yali mu sipiidi nnene. Sayima bw'ovuga emmotoka bulijjo si bw'ovuga ng'otuddemu mukyala wo n'abaana ku olwo emboozi gy'obeerako n'obwegendeza bwa njawulo nga baboyi bo batuddemu naye sikusuubira kutuula mu mmotoka nga omukyala n'abaana mwebali n'ovuga mu nvuga eya bulijjo ovuga na bwegendereza nnyo. Now bwe kibanga nga bw'ogambye nti naavuga ayinza n'okuba talina driving permit n'engeri gye yatomeddemu ne condition z'emmotoka nze naalirowoozezza nti omwana ono eba process ministry ya education yebavunaanyizibwako nti wali badde wateekebwawo standard ez'abantu abavuga kuba badriver bangi mu Uganda nti omuntu okugenda okuba ng'ovuga abaana b'essomero oteekwa okuba olina special class endala gye bakwongeramu nga watendekebwa naddala okuvuga abaana abo ngeri bwetyo era nga ne ministry ekimanyiiko balina ttaamu eno yonna y'abaana kulambula eno ttaamu yonna y'abaana kulambula naye ndowooza amasomero baali gataddeko nninga nga tegamala gagamba nti gategeregane gy'agenda gasooke gafune permission clearance eri ministry kati ministry eryoka etunuulire bino bye twali badde tukola ki tugoberera driver ina driving permit emmotoka yeeri mu condition ki n'ebirala tusobole okuba nga tutaasa embeera eno kubanga omuntu avugira ddala emmotoka etwala abaana b'amasomero naye nga ye obwongo bwe bulinga obufaanagana n'obw'abaana. Ndabyeko minisita ndowooza omuto Faith Lakisamasi bambi mukazi wattu avuddeyo ayimiriza ne baasi namba bw'atuuse muli mukazi wattu ng'abaana babatisse balinga batisse ebijanjaalo ekiri n'alyoka ayimiriza kati Uganda kati kankubule semu nga mmaliriza nze nakuzibwa maama wange mukyala Konsesa Kolugendo Redemptor nefe engeri gye yatukuzaamu ng'akutunulira butunulizi bw'oti n'omanya nti awo vaawo omaze okubuuza kola ki vaawo era nga talina kujjukiza nti naaba kola kino yabikugamba ne bikola ki ne biggwa. Nze ndowooza n'eggwanga bwe lyali badde
si kujjukiza nga bujjukiza bantu nga buli omu akola byayagala kati minisita wo yali mu baana adduseeyo mukazi wattu ne ku disitulikiti konna abalina bikola weebali ne katulaba balamu tulaba nammere tulaba oyo minisita mukazi wattu adduka lwaki mutisse bangi bifo kutuuka bangi abali awo nga ne minisita ali wala nnyo abaali badde ekyo bakirabye naye motoka ogiraba katoyo traffic office eyekaza bwekaza traffic office omulaba yeyekaza bwekaza bayiteko bonna nga bayitako bulijjo bayitako babalaba minisita mukazi wattu asoose kudduka kuva ku mirimu gye mitongole ajja akola emirimu ekirala nga tetunatuukana ku gavumenti laki fe obuvunaanyizibwa buli luddawa kuba n'omuntu wa bulijjo osobola okukiraba nti abaana babatisse nnyo okusinziira kino tekigenda mu maaso nekyo nze kyendowooza ekizibu kinene naddala mu bya traffic n'ebyoku nguudo kinene naye nga kitandikira waggulu mabegako olwakibadde kibaleese mabegako number plates baazireeta ate puliyamo baazivuddeko naye ng'ensonga eri ezireeseza yali nene ya butemu butujju nakulwanyisa bamenyi b'amateeka naye nawulidde mbw ate tugenda kuddayo ate ku analogo kati transport sector mu ggwanga erina okuteerezebwa abaana 23 bazadde nina ebifaananyi byendabiko n'omuwala mukwano gwange muwala bwe yawonye era bwetwogera yamaze dda okutuuka embaale yasuze mu kkubo kati mbadde ntunuulira abazadde abali ku King David nga batudde awo balinda kiddako kyannako nti eggwanga Katonda azze nga atulabula naye nga tetuwulira kubanga ako kabenje kati nga kakusatu mwezi guno wiki in the space of 8 days because akasooka kaali ka Friday train be yatomera yali ya Friday last week n'obuzibu bwonna buviira ddala ku byakwerinda by'eggwanga nti ekisookera ddala okutambuza abaana ekiro kususse mirundi mingi beera nvuga aliwo bbaasi y'essomero gye nasanga efiiridde mu Lwera ssaawa nga 6 ogw'ekiro ng'abaana b'abandi babakwese mu nsiko abayitawo balemera kulaba nti bbaasi erimu abaana you can imagine ssaawa 6 gwa kiro kakati abo bbaasi we yafa obutabeeta kajagalalo nti wayinza okubawo omukulu ayitawo n'alala ne babaga muyingire ensiko mmwe kakati n'olwekyo nti singa amasomero bwe gaba gagenda wala gakolagana n'amasomero amalala nti obudde we buziba bafuna essomero erimu we basula ne beeyongerayo nga batuuse kubanga akabenje ako gova otya ekapichola ku ssaawa ezo oyolekera Embaale ove Embaale ogendere ddala mpaka Kampala ekiro really is very unfortunate. Ekyokubiri bbaasi ezo ez'amasomero ziina okuba nti amasomero gakwatagana n'amasomero amalala ne beewa bbaasi kuba abadriver be bapangisa okuvuga ezo bo tebavuga baana b'amasomero bavuga basaabaze era olaba eyali avuga bbaasi ya train gye yatomera omulabira ddala ng'emisinde gye yali adduka so tufune yadduka njagala kutuusa basaabaze ne sipiidi gy'avuga you can clearly see ne sipiidi gye yali avuga train olaba nti yagiraba n'agiwugula olaba nti yagiraba olaba nti yagiraba olaba wagidduka n'emisinde kati oyo avuga abaana b'amasomero oyo kakati n'olwekyo nti tufune badriver abasobola okuvuga abaana baki b'amasomero n'ebino bibbaasi ate ekyokubiri bwepangisa bbaasi si gwabeera mu kontro yaayo oli gwe mupangisizzaako yabeera mu kontro temumuwa biragiro yabategeerera simu abamufuga yayina obavuga batuuse kapichola akomewo enkya akola emirimu gye kati tosobola mugamba nti owange kuba mwera essomero ekisinga okwewunyisa ne director yabaddemu bbaasi yabadde enfu
bagezezzaako gikanika emisana neegaana ndowooza kyabadde kibaddusa okuyingira embaala amangu bafune bagikanikira ewalala naye nga naawe oli dayirekita butuufu nga naawe baasi olaba egaanye why do you insist okusigazaamu abaana baki abaana b'abandi wano wabaddewo amasomero agawangadde emyaka 10 simaaka namiryango wali owuliddeko nti abaana babe bafunye accident. It's because of the discipline those students have. Genda wane namugongo olabe okufulumya obufulumya omwana ku ssomero discipline yokka eriwo naye amasomero agamu geewuunyisa mufunye bibaasi bifu mwekubyeko enjawulo abaana b'abandi mubatambuza kati solution eriki buli baasi etwala abaana okulambula eberemu omusirikale wa poliisi ekiddamu nsawo no ya muzadde nkiddamu buli baasi etwala abaana okulambula eberemu omusirikale wa poliisi obudde we butuuka ssaawa emu ez'ekiro bafune essomero eririraanyeewo abaana b'abandi beebake ekyokuli omusirikale ono yajja otubuulira what has happened because obuzibu bujja accident ezo zirabadde result we don't know kati omusirikale ono yalina obuvunaanyizibwa secondly police inspecting ebaasi ezo etegereze eri mu mbeera ki kwa waliwo amasomero nga galina baasi nnungi naye nga yingini enfu boda enyirira bweti bagikuba langi ebuddawo twalina guloole baguyitanga ddongo bulaaya nga baguleeta myaka gye7 naye nga guloole guli ogulaba kungulu gukikola ki gulabika bulungi naye nga gwadda essomero lyali lyakukuuma just nti olwa history lwaki era nga ffe twakukazaako ddongo ki ddongo bulaaya. So what am I saying? That the buses are supposed to be inspected. RD saasayiningeko DP saasayiningeko ti baasi eno tugikebedde era esobola okutwala ki abaana b'abandi. But without that tugenda kubanga tubeera mu bino mpaka nga bwe tufiirwa obulamu bw'abaana abo. Naye kitalo nnyo Mukama abasaasire. Kiruma ng'omuzadde okera ku makya otwala omwana ate bakukubire ate omwana akoze eki ate mu baasi enkadde kwa baasi yaganye kusiba. You can really imagine the incompetence. Baasi tebatomedde ntomere yaganye kusiba. Manya obuzadde loli nsoko otwe kukatono ku footage oyo ali kije tugatteko. Excuse me. Let's go out. Kale ebyo bimu ku bifaananyi kakati nina adde wano maama w'omu ku baana Mukama yabadde mulungi yekusaidiye omuwala na ye mulamu. Adde how are you? Tetuli bulungi munnaye. Tetuli bulungi. Omuwala ali atya kati? Essaawa zino ndi mu kumuleeta Kampala. Badde saagala bamukolereko eno naye nga bamuwaddeko ku pain killers mu misuwa kuba ebiwundi bibadde bimuluma. Teyamenyese mabumba n'obwongo babukebedde nga buli okay.
naye nga yafunye ebiwundu by'oku mubiri kuba yeesiseeyo mu baasi kati baasi yamusazeesaze. Okay. Kati n'ebintu bibiri bye njagala okufunako. Ekisooka okusinziira ku gwabadde ku ground emboozi yakunyumirizza baasi eruzinga etya control n'embeera yabaddewo olina byewawuliddeko. Kati n'ekyewuunyisa omwana wange yennyini ye yawadde abazze okubataasa ennamba yange era nze nategeezezza essomero n'abantu abasigadde kuba ye yabadde ajjukira ennamba yange mu balala. Ekitegeeza bwe kimu nakitegeddeko kye twakoze mama Jean yabadde alinayo omuntu weno ende Kapchola ye yategeereza ku poliisi n'etuukawo batandika okuba nga bayamba abaana kuba eddwaliro lye badde babatutteko lyabadde teriyina bintu. Naye yabadde akubira nga yabasomba nga talina buyambi naye nga aŋŋamba ekintu kimu abaana bafudde kuliko abalamu naye abalina injala bagenda okufa be bangi ate era we kibadde abaana babadde ne injala abasinga baafudde n'abaddeko abantu abakulu bonna baafudde. Babaddeko gayidi babaddeko nannyini ssomero ne batica. Kitegeeza abamu bajjiddwawo mu kaseera okubajja mu baasi babadde bakyali balamu bafiiridde mu ddwaliro. Yes, abamu babadde bakyali balamu naye nga ye kyaŋŋamba kiri kimu omutayanguwa kutuuka wano mangu nabo bugenda basanga bafudde kuba bwe bakisinga okuba obubi. Naye n'aŋŋamba owange tali bubi nnyo watyo we yaŋŋambye era nze okakkana namaze kwogerako naye kuba yadde asobola okwogera kati nze nga ndowooza talina nnyo buzibu naye we mutuuseko ng'omutwe guzimbye ate n'entya. So embeera ebadde etya mu kaseera k'okubeera mu ddwaliro abaana babadde babakolako ki babadde babakolera ki naddala in terms of treatment? Mu ddwaliro tuseewo saa 10 nga zigenda kuwera 11 ne tugenda mu ofiisi ne tusangawo lisiti y'abalamu abalamulamu ne tusangawo bwe batutte mu mokyale ne tusangawo bwe bagenda okutwala okutemako b'amagulu babadde bagenda okulongoosa be babadde abasinga obungi naye lisiti yaabwe babadde tennafuluma babadde balinawo bana naye kati bano bebagamba ababadde abalamu bebadde bayita abalamu walayi tutuuse ku ddwaliro nga tosobola kulirakisinga ng'olabye omwana abaana babadde bazimbye bonna emisayi nga gibaliko kale nga bali awo ng'omanyire eddwaliro ly'abantu abangi basobola okuba nga bawaddeyo kapeyinikiira k'omusuwa naye nga badde beetaaga obuyambi obw'enjawulo obusingako ku ekyo ate nga abazadde baabwe tebaliiwo ku baana nga 2 kubaddeko abazadde nga 3 ababaddewo be basobodde okutuuka bangi be basobodde okutuuka oba nga baatumye ababadde okumpi naye nga nze accident na gye bategeezeza ssaawa 2 ez'ekiro. Mu bufunze accident yavudde ku ki? Accident abaana bagamba driver yabadde avuga bubi ate n'ekirala amakubo g'e Kapchola bw'oba tusiggwa ovugirayo osobola okugwa kubeera ne ku ddwaliro batugambye bw'otuuka mu Mbaale bakuwa driver kutwala eyo e Kapchola kuba balina amakoona ag'amaanyi. Kaakati bw'ogendayo nga just oli driver kizibu kusimattuka ate yabadde avuga speed kati emmotoka yatuuse n'emulemerera ate ng'obedde erina engine problem kubanga ne teacher yabagambyeko abaana bange ogenda kubatta olina engine problem n'abagamba ye emmotoka yagyesidi ijja kutuuka. Kati kwegamba emmotoka yabadde erina ekizibu ndowooza ne we yayigezezzaako gisiba yagaanye n'agikuba ennume y'ekigo n'abakuba ku kiyinja abaana ne bamaasuka baagudde ne bagwa ebiyinja ne bibatomera basi ne yeevuunula yonna n'amadirisa ne gayiika. Mu bufunze baasi yabaddemu abaana bameka? Like 80. Sofa bali confirmed okuba bafu bali 2 mu mabeka? Sijja kulimba naye basukkawo sijja kwogera muwendo naye basukkawo. Basukkawo? Yes. Katwongere okwesabya tubasabire mutuuke e Kampala. Kati bagezeza batandise transferring abaana okudde e Kampala bazadde abatuuse. Kuba video genda byokola nga abaana bazadde bayinza obutabawa abaana. Obaba anti tetubaddeyo bubbi.
amalwaliro ga gavumenti ogamanya abasawo bafuula nti bamanyi nnyo babategeerera ng'omwana w'omulaba situation gy'alimu nze kubanga ekisinze n'okumuzigisaayo bagambye omwana wange njagala mukebera scan I will pay everything ne bagamba sibategeerera be basawo bamanyi kye bakola badde sibazaako awo mukono kuba omwana mulaba azimbye omutwe gwe ngamba otya nti temumukebedde scan mumanyi nti ali mulamu. Okay. Kale tweyanza katubasabire naye kati ali atya yo essaawa zinene wakuyo penikira ndowooza n'akeebasa naye obulumi ku sikini bungi kuba buli wamu alinawo ekiwundu buli wamu yalina obuseki ebisambi omugongo olubuto ekintu kyamusaze ku bulago wano wansi omutwe sayidi n'ebigere wansi n'okuba nga kyamusaze omusuwa gw'ekigere. Sabire mutuuke Kampala. Amen. Ebyo nno kale tujja kwongera okugoberera okulaba ebirala amakyago olwaliro abazadde bakedde okuŋŋaanira ku ssomero ku endejjaawo tujja tunulamu tulabe neera kyempulidde essomero liggaddwa era ndowooza n'ekimu kibadde immediate ministry eyimiriza towards eziyimiriza until further notice. Ebyo ndowooza kati nebyo tunaayongera okubijjira naye abazadde tubasaasidde teri bigambo experience omanyi Innocent n'ekintu kyendabyeko nagwe maleyo nemugamba naye obuzadde kirabo kiwebaliza Mukama Katonda naye entandikwa yakukaaba kwotamanyi lwe kuyinza kukusanga. Tunulidde abazadde nga balina place ekyokukola tebakimanyi bikugwanako kapicho atogenda kuddukawo ogende nti mundeke ngene nsanga omwana wange ali nawe oyinza okukoonerayo. Wow. Kale ebyo bwe bitono bwe biri naye bane twongere kwesabira naye ndowooza ensonga ya junior nange ekibayinga tubeere n'abantu abaspecific abavuga abaki abaana b'amasomero then ne basi zino walabu mini bus olwakubandoza amasomero gatya ku spending asene mini bus ezo at least buli controllable buli manageable ne bus ene esiba kukubo ngeekola. Ate n'omukyala agambye nti amakubo geeyo geetaaga agamanyi tosobola kuva mu region endala ogende ovugeyo beetaaga avugireyo Kapchorwa ekyo era ne kitafiibwako bagambye nti bw'otuuka eyo Bambaale nga bakuwa driver amanyi okuvugirayo. Kati awo wonna bulagajefu bw'amaanyi. Kale njagala tumalirize n'ensonga za Honorable Muwanga Kivumbi leero emakinga day 8 ng'akwatibwa olwaleero habeas corpus webadde erina okuwulirwa engeri gye tubadde tutandise okukola sinafuna update ndowooza ntuufu naye habeas corpus ebadde erina okuwulirwa olwaleero okulaba nga aleetebwa nga bw'ali. Kino kigenza okujja nga omukulembeze w'eggwanga yakamala okukakasa ensi nti tebiddangamu ebyaliwo tebisobola kubanga biddamu kubanga guno omulembe omuntu bw'akwatibwa atwalibwa mu kkooti ne katuli mu nnaku 8. What is not happening? Tulina kye tutamanyi ekigenda mu maaso oba basobola tukola kyonna kye baagala like people byonna n'ekibuuzo ekituufu ekyokubuuza kisobola okukulema. Tandike na junior gwayinza otuwa ku update. Ani gobuuziza Muwanga Kivumbi omukungu wa gavumenti. Muwanga Kivumbi twamuta naddamu n'atuvuma. Twamuta luli naddamu n'avuma president n'avuma General Muhoozi n'avuma speaker n'avuma Mama Janati. Kati obadde oyagala tumukolere ki? Kati mulimu mukola ki? Kyekibuuzo. Ekibuuzo people non challenging. Naye kindabikira nga Muwanga Kivumbi alizayo afuluma. Kulwaki? Kwa twamuta. Nkoti ya muta. Ne tumugamba Muwanga Kivumbi ABCD.
nyini ngali wanne mwami Tebusulwa nga mukambwe nnyo mateeka tegakola kakati ye ko wange era twamala kula mwami Tebusulwa ono bye tuga Muwanga Kivumbi ddewo wayitawo mmeka nadda muzikiti navuma really abakulembeze b'opposition bwe batajjeemu nkola ya kulowooza nti okuvuma n'okuvoola abakulembeze abalala politics watambulira kyannaku bajja kusibira mu makomera. Muwanga Kivumbi singa yaddeewe n'abantu abo tebagala kulya ku ssente zaabwe kwebisanja Muwanga Kivumbi byamaze mu parliament ebisatu kitundu lwaki taddako ewe naawe omulamu afaaki kubanga abasajja bakutadde Saimo awo nange wonna ndi mu kwebaza esi tugaye nti kati Muwanga Kivumbi kafulumya ate ke tukonsentratinge kuba sigaddeyo ate n'ovuma bwotyo anti Junior abantu kibuzo kibabuuza kinjagala onyambeko okuddamu izo tolina ansa yakyo ntuufu. Muwanga Kivumbi kituufu ateereddwa bw'amaze okuteebwa ayogedde ebigambo ebikakali nga yabikola ki bwe yabyogera ekyo kireetera amateeka okulekeraawo okukola. Saimo ennyanja bw'ogenda okuvuba krokodayiro yeki mu Luganda goonya neekumira ogusooka neekuta era oddayo okuvuba mu nnyanja eyo ng'otegeera nga toliko kikyamu. Muwanga Kivumbi abasajja baamuta nanga agenda ewaka genda wooza ng'okola ki nze singa Muwanga Kivumbi baamukwata ava kooti ekuwadde ne bakukwata ku kooti naye yo speech gye yakola n'ovuma CDF n'ovuma president n'ovuma maama Janet omulwadde Saimo mutwagaza ki abasajja abo batwagaza ki abasajja abo baagala kubabbulamu midaali gy'abazira golooza bano ba President Museveni bajje n'omuwozi ba maama Janet Museveni bo tebalina bantu baabwe okubeera munnabyabufuzi wa NUP kikuwa olukisa okuvoola abantu abalala tubeereko n'ebyobufuzi ebirimu ensa gavumenti eno muginenya nnyo naye awo oginenyezaawa because okyayina omusango bayiro bezireza nti omusango gukuvuddeko wabula baba bakukwatiddwa ekisati kale wozanga okola ki kubanga n'omulamuzi okuwa bayiro yamugamba atya bayiro requirements yamuwa azisomako amujjako passport tebamukiriza kufuluma ggwanga sente ze yawaayo okulipotinga mu kooti ey'ekampanire yamuwa bayiro n'obutaddamu kwogera ku bantu bamu kyaliko nga abajolonga anti baskipinga bayiro amateeka malambike bulungi oddamu n'okola ki n'okwatibwa n'oddizibwayo mu kkomera. Junior, people are saying omanyi nti omulamuzi asobola okusonyiwa olwa conduct ekituufu ekyo badde okimanyi nnyo nti Okero conduct ye wawunyuliza omulamuzi yawa Okero Kalaba bye yayogera tatali remorseful at all. Muwanga Kivumbi is not remorseful at all. And then what did they do to him? He's back. Where he should be. Why okuba? It is his problem, it's not mine. This is the problem. Siraba nko omuntu abadde mukomera n'abonabwatu dedde bamuta nata mfano innocent obuzibu bwenna ne ba Junior balina kye batatuddamu. Nze siwolereza Muwanga bw'abanga alina be yayogerako ne bawulira nga bavooleddwa dembe lyabwe teri muntu agwanidde kuwulira nga avooleddwa mu kyendowooza. Naye ekibuuzo ekiri mu kwebalamwa Muwanga Kivumbi ng'amaze okuddamu okuzza omusango gwe gumu n'akolebwa atya? Simon nzikanya nawe 10 nti bw'oba olyawulira nti Honorable Muwanga Kivumbi yakoze omusango ayina bavodde oba balengeza bakakanyiza mu ngeri yonna, then due process
egobererwe. Buli Munnayuganda alina eddembe okwatibwa obeera suspect. Judgment kati eriwo nnyo obeera suspect. Then bw'obeera suspect akusalira omusango alina kubeera mulamuzi. Akusalira omusango. Kati Worldline yetegereko obulungi nti olina kusigala ng'oyisibwa nga suspect paka omusango gagukumezi. Ye principle mwebaweera omuntu bail. Ye principle of innocence. Not until proven guilty. Now, yensonga lwaki era abantu baali banyiize nga bagamba Okera asaba atya minute maid. Okero yeri akirizibwa n'okufuna okusaba ekibumba oba enkoko kubanga omusango tegunnamukka muki muvi era mwe mutima mwe bakuweera bail. Contestation kati ffe kye twogerako aliruddawa ge makulu ga habeas corpus. Nti tulina omuntu waffe n'etali mu bifo biri gazetted bimanyiddwa mu mateeka gy'alina kubeera. Akwatibwa ebitongole by'okwerinda misana ttuku. Omuntu oyo mumuleete mu kooti mu ngeri yonna gy'alimu. Now, ekikufuula omukulembeze, one, kumanyiira kumanaging emotions. N'otanyiiga nnyo kuva mu mbeera n'ogamba amateeka kagakole ki? Kagalamule. Era omulamuzi bw'aba agenda kusalira omusango nti wabbye ekikopo kino n'etteeka ligamba wakati w'emyaka 2 n'etaano ng'ekyokulabirako. Tasobola gamba nti anyiize nnyo agenda kuwa myaka 6 kuba etteeka ligamba tukoma ku 5. Asobola okuzannyira mu makati awo kale yalibadde ow'ebiri n'akusiba 3 olw'obusongo. Now bw'akwatibwa ogabye ennaku kati 8 tamanyiddwako mayitire lwa bigambo ebyayogerwa. Kiba kijjawo freedom of speech. Nti omuntu omanyi lwaki parliament eyo baagigaana nti omuntu byayogera mu parliament tosobola muwaabira. Ojja kutiisa omuntu okwogera ensonga gy'alina okwogera ng'ate entuufu. Era kyova olaba n'etteeka lya security for costs oli lyagamba nti nedda byayogera byanjwanjwa. Asooka ateekawo ssente singa gumumega musajja mwavu. Era omulamuzi alina okubeera omwegendereza ennyo ng'ateekawo security for costs. Bwe yakomawo alina bye yagamba. Ayinza okuba alina bye yanenya oba bye yatwale nti kino ekyokubiri musango gulinga mupya oweddwa bail togoberedde mateeka bukwakulizo bwa bail kubanga ekimu ku conditions ku grounds lwaki omuntu bamuwa bail bamumma bail agenda kutataaganya obujulizi. Era kooti yeesibawo nnyawo ti obutamutwala agenda atiisetiisesemo ne tegusulwa ne Julia abali badde baleeta obujulizi akati ono yejjeerere. Ekyokubiri twamuganye okutambula passport tugikutte. Oyo singa tumuwukkiriza n'agenda agenda kudduka mu ggwanga yesobola ki bakola ki bakwata passport. N'ebyo byonna yalibadde ate omuntu suspect yenna ayina eddembe lye. 1 ery'okumanya wa gye bamusibidde. 2 musango ki ogumukwasizza. 3 access ku looya we, access ku famire ye, access ku dokita n'abalala b'enkizo. Birimu article 23. Yes. Nebimanyibwa right. N'omuntu n'amanyibwa nti ly'eddembe lyange nebimanyibwa. Baba tebagamba nti bamuwolereza oba ki babagamba kooti eramule kuba amateeka we gakola ki. N'olwekyo we batuukira okuleeta habeas corpus kiba kitegeeza 1 tali mu gazetted areas kitegeeza kubanga bakuba nti ko poliisi ali kuyakira oba yonna kyalibadde kimanyiddwa. Omala kutalaaga bifo byonna by'olowooza nti yojja omusanga n'akubulayo ne n'ogamba gavumenti omulina omuntu waffe muleete awozebwe bati bagambye nti oba omutte. Kati bwe kituuka ku level omuntu ali ku level ya Muwanga Kivombi nga basobola omukwata ne wabula waagamba era ne gavumenti nga tetidde tusobola okumuteekawo ne twagala paka tulyagalayo tulimuleetera ate olwo omuntu wa bulijjo kubanga ekyo kigenza okujja era byonna bisigala bifaanagana. Mukwano oba Junior mukwano go tugume mukwano go era ne tugume bw'ato bwe yatandika n'ayogera ebyakasalo era ffe ne tugamba ne waaye tugume banyoola batalina kye bakoze otandika okutaaka n'obuzaale bw'omusajja weesiga ki but kirugira gye kisigala kigenda nti tugume bakyamazima byayogera byakasalo n'ensekiriza nti byaki byakasalo naye bw'ataleetebwa mu mikono mituufu awozesebwe
kubanga ekinyonyi kya kkooti kiri kitya Eddie Mutwe ebbanga lyamaze mu kkomera singa omusango gumusinga essaawa zino omulamuzi waba amuwa ekibonerezo agattako n'ebbanga lyamaze ku remand alitoolako n'agamba kati ofiseza ebbanga liki bwe liti ekizibu ky'enkwata bweti terina weesasulirwa era kyoba nti nze njigeraganye mu justice yaffe eya bulijjo naye tuleme kulowooza nti Mwanga Kivumbi mwana muto byakola tamanyi kinaabivaamu mulekerawo okulowooza nti bano abasajja b'opposition ebintu bye bakola mbu babikola tebabimanyi Mwanga Kivumbi musajja mukulize member has been a former member of parliament myaka 2 byakola tabimanyi that language tribalism secretarianism tugende nti okulumba abakulembeze abalala kyo kituufu kibi kati wobokiriza kibi let him face the consequences. What is he facing? Let him face the consequences. That was his choice. Ekyo kyennyini ebyo byeyogedde ebyo kyabivuddemu kyekyo because as a psychologist yasoma obwongo bw'omuntu emakere I'm still looking for what went wrong that day. I've followed Mwanga Kivumbi for a very long time, very intellectual man. Kati eyo speech ate Ssemujju tayinza gikola. Both are opposition MPs. Naye but already Ssemujju ye Nakalema Narisu Ssemujju cannot speak like that. Era naye amwemulugunya Ssemujju avumisa facts. Era Ssemujju ye muzibu wa kusiba. Kubanga Ssemujju is exposed yetajja kuddamu ebyo personal. Ono mukazi wo yakola bwati nga Mwanga Kivumbi yakoze. That was very wrong. Even if sikirezeganya na Bobi Wine naye ate waliwo westayina kuyita nti wema avuma Bobi Wine ate sivuma mukyala we sivuma baana kukiga ninawe nnina okukoma Simon. The politics of indecency, politics w'abayaayi talina gyagenda tutwala. Tuwangane ekitiibwa Ssemujju aga mwami Museveni Mr. Museveni otegera tuwangane ebitiibwa oyo Mwanga Kivumbi awulira bulungi naffe tukutte Bobi Wine tumukola bwe tuti tuyagala tutandike Simon mukikola naffe tutandike mukikola okuweebuula ati kulevo ki mwagala kulevo ki Simon TikTok bw'avaayo n'avuma tugamba nti ebambi alabika anoonya kyakulya sajja twalabika aliwe yamuwaddeyo akasente naye ate Simon yina ebigambo byetasobola kuyisa mu kamwa ebbanga lyenkulabye ng'ate onyiize waliwo ebibeerawo nenkulaba nga Simon tebikusanyusizza naye ng'omuntu omukulu noga nti sijja kutuukawo zonna ono omukazi eyakuvumanga n'akuweebuulanga n'ekisa kya Mukama n'otuuka n'ogamba ti naye omanyi Junior omukyalo oyo sijja muddamu era kati yasirika nakulangira ekiwalaata nga bwe kyakutuukawo mwami tebusuulwa tulina okukkaanyaako ekintu kimu nti bino ebyabufuzi bye tuzannya tubeeremu n'ekisajja kikulu nga tumaasa ebigambo ebimu kubanga eyo speech si ya Mwanga Kivumbi ebyo ya Fuutu Soja ate nga sikyalaba na Fuutu Soja asobola kwogera ebyo so tuwangane ebitiibwa nga tonnabuuza amateeka galiwa opasi omukulembeze ayina okumaliriza emotions ye lwaki ono yayogedde bino taalulinga emotions ze tekisobola kubeera one-sided. Omanyi bahypocrite mukola muva ku muntu kyakoze ne mudda ku reaction y'omulala. What caused that reaction? The man made a bad speech. He abused the president, the first lady, the CDF. They are also humans. Kakati njagala ompeeke ekirowoozo kyo. It's not a yes or no, but njagala ompe ekirowoozo kyo mu line eyo. Is it now official mu Uganda nti singa ovaayo n'omu omukulembeze w'eggwanga ekkuba erikutwala mu kkooti bali kuyisaako ne bakubonerereza ewalala? No, omukulembeze w'eggwanga muntu ayina abazzukulu be, ayina famire ye. In fact, Mawanga mara omukulembeze w'eggwanga tavuma.
Onuuka we mwina liberty. Evaayo n'owemula omukulembeze w'eggwanga. In other countries it can't happen. In other civilized countries. N'Amerika we bavuma Trump babaako ebakoma. Waliyo eddembe ki? Waliwo omukazi yakuba president wa Bufalansa oluyi. Mukazi yakuba president wa Bufalansa oluyi. Kusigera. So n'olwekyo eddembe lino lye tuyina Saimo tuleme kulikozesa bubi. Okuvuma abantu we kiba kikoleddwa wa NRM oba wa gavumenti kikyamu. Abavumye tubakolere ki mu mateeka? Kubanga Uganda eno amateeka g'obubbi gabadde okumala eki ebbanga ddene abantu bakyakola ki? Bakyabba. Kyova amateeka we gali agalambika engeri omubbi gy'abyemu gye tukola ki? Kale tebayize. Saimo okwewala ebyo byonna byoyogerako tebayise mu mateeka opasi kulopasi tumunoonye notaliyo. Don't do a crime. Wewala emisango. Bagamba mu nsi Luzira wogera waliwo ekigambo kinene ekigamba kiti nti obusajja bwo busigaddewa wo wano woze. Okimanyi nti abasibe babeera basitamye. Kakati wobeera mu kkomera you have surrendered part of your rights. Kino yakikubuulira Saibu. Lukwago yadde alwana kumuwa piro kyateekako omutwe ne bamugamba nti bwe twasabawo okuwa piro wateekamu ekyuma ekirikodinga. Bwe baali balowooza siza okuba na si kituufu. Naye nkulaga nti buli waweeteeka mu crime mu misango Saimo teri agenda kuyisanga bw'oyagala. So Mwanga Kivumbi tulina tumukuumidde tukyetegereza bwongo bwe tulabe oba ddala twogera ddala n'omuntu ategeera kuba tuyinza okuba. Mu kisaaya kino ekya no sleep at a particular period of time Uganda operates lawlessness. Tewaliwo operating lawlessness. Tewaliwo operating lawlessness. Ekyo bakiyita batya? Security agencies have a right to keep you somewhere nga webeetegereza obwongo bwo. Bezukuba mututte mutabika. Abasebe basooke bategere nti naye Mwanga Kivumbi ono. What about order ya court? Wayinza okubaawo something kyetutamanyiiko. Kuba tuyinza omuzza mu public. Ayogera ebisinga. Innocent. Junior nga bw'ayogedde. Yes. N'abawolereza bwe basoundinze. Ekisooka wakati wano waliwo ekinyusi ky'amateeka ne buli ayogera akibuuka. Bw'akibuuka n'agenda ate nga n'agenda ku nsonga entuufu. Kubanga teri afiiringa bulungi nga avooleddwa. Lwakuba kyandibanga there is selective justice eri abavoola abamu oba otegeera bulungi. Abanga basobola okuvoola nga tebasobola kuvoola. Anyway, naye ekyo buli omu aba akaasinga munne. Now, at a particular time nga tutuuse. Kati kiringanga ekitandise okutundibwa nti tusobola okukukwata. Ate ne tukutereka. Munnayuganda aba asigaddewo. Kyennaku kitiisa ddala era bwe kiri tosobola okukwatibwa n'obulaka mayitire. Ng'ovumya abakulembeze kagatti. Kati emabegako wali President Museveni yagenda abasumba bannaddiini baamukyalira. Ndi mu bingi bwe baayogera ne bagamba nti bizzeemu akayimba ka Ronald Mayenje. Yali mukwogerako kaaliyo nga nnya. Kati bwajja n'areactinga. N'agamba bagamba batya nti bizzeemu nga bakwatanga edda omuteto gwadde tebalabanga nda ku mulambo gwo. N'atulaga amagumba n'obuwanga. Yes. N'agamba wano tukukwatamu, tukutereka, tukubamu, tukutwala mu kkooti z'amateeka ne zikozesa. Nejjukira eyo shift yakajja mu bbanga lino. Si gye yatandikira mu 86 waliwo ko kalembereza. Kati eddembe ly'okweyogerera oba ery'okusala waliwo ebyabaddewo wano. Ekyabadde ku Ssenyonyi. N'ayogera ng'ayogedde mu Parliament bagamba gwe ekifo ogenda kifiirwa era bamutandiseeko. N'akena. Enapu yazze ku kitebe kya PLU ne bamusuubiza okumuwa ekifo kye. Naye nga kyava gamba nti lwaki wayogerako. Lwaki wayogera. Akena ayogera nnyo. Era yali David Kabanda.
yagamba nti oyogera nnyo ne kakati ne DP ne UPC wepankirawo era nawo tugenda kujjawo era jjo yabadde ndowooza Honorable Mawanda ne ttiimu ye n'agamba akena watunyiiza nga weeyita kikatuze n'abaana bakuyeekera tukulage nti tugenda kujjamu mu ntebe tuteekemu bana bakuyeekera kuba wotandika okwogera tomanyi wokola ki okoma kireeta ebintu bibiri abantu buli bwebasirika kibi Simon wali otuseeka wakangolozo ino musango gw'okoze omukazi n'asirika busiisi nga tabinyegako nakutunuulira butiize nga talina kyayogera n'akubuuza onaalya wakiri ayomba n'omanya wootandikira n'osobola okuba ng'osinziira ffenna tukanya ku kintu kyekimu nti bw'aba yakola ensobi tuleme kubuuka mateeka kuba ebintu bibiri ebikyamu tebikola kituufu kimu bw'abanga yavuma olaba yavuma then gwekola ekituufu kuba mu nsi y'okuvvoola katono n'asonyiwa okunyingirira ffenna ku street tweyita bamalaaya gwe malaaya jangu wano tunyumyemu and it is okay olwo gw'oyita malaaya nokkankana nampisa ekyo naye gye yakulira ekyo kigambo kibi kati kitegeeza nti buli muntu yenna ayogerwako n'awulira ng'ali offended kooti z'amateeka nzigule okuvunaana omuntu oyo naye mob justice n'ekirungo kimu ekibi kutwalira amateeka mu ngalo bw'owamba omuntu notamutwala mu kooti z'amateeka goba togatwalidde mu ngalo obadde otemerate mob justice notugamba erina parts ebbiri paati emu yeno gye tumanyi basajja ne bakuba ejjakatale mu trading center ne bakutta ey'okubiri kwe kunyiza omukulu mu kifo ky'okweyambisa amateeka n'agamba ngenda nze terina ayinza kumbuuza nyinza nkusibira wonna wenjagala ye mob justice ey'okubiri kati mob justice zonna kasaki eba mob justice mob kitegeeza tewali rational logical reasoning wabula obusungu bwe bukwetimbye n'ogamba nti Simon ngenda mulaga essomo naye nga si mateeka ge gamulaza essomo either way mob justice yonna gyoyagadde okulondawo yonna eba ya busungu obw'amaanyi n'odema kweyambisa amateeka n'amateeka n'ogatwalira mu ngalo ekyennaku nekyo nze ndowooza nti embeera bweti erina okukoma kuba kati bigenda mu maaso okuviira ddala ku UCC bweri ennyonnyola okusibawo nation group nga ne UCC bambi temanyi kigenda mu maaso kakitegeeza ntandise okutwala syndrome ate bulijjo gye tulwanyisa ey'okugamba gye bayita big man syndrome yabulaba ate gye twava mu lukumu lwe yonna yonna gye twava nti obuyinza bwalinga mu muntu omu amasiga gano nze ndi musajja mu katule kino at one time omuntu yabeeranga ye muli yuwamyo ye paapa ye mulamuzi ye oboth ye mulamu saabalamuzi yakola amateeka ne basalawo amateeka gano gaawulibwe gabeere mu departments ez'enjawulo nekyennaku okuba nti omuntu akuwawaabira gwe muvuganya naye gwe mutonka naye nga teye mulamuzi otukwatagana agotegaba amateeka nti Simon gwompa wabidde nze nkwayira ate nze nsala ate gwosala mala okuwaako obujulizi ate nenyambala ekyoyo ate nengukusalira era nenkuba n'ennyondo kati awo ndowooza Uganda yeetaaga beta yeetaaga okuba ng'esingakaawo tuleme kutambulira mu mbeera eyo omuntu ajje bamuteeke ffe tukyayinsistinga mu rule of law amateeka gakole era amateeka gabeere supreme buli mu ngeri yonna amateeka gabeere supreme chapter 4 ndoze ya constitution yonna chapter eyogera ku human and other rights liberties freedoms ez'omuntu omuntu okuyisibwa ng'omuntu ng'era amateeka ge gamulamula kubanga omuntu anyiiga omuntu asanyuka omuntu amateeka gamulamule nenga si muntu. Okay, kale wiiki eno nga tumaliriza ku nsonga ezo mu parliament leader of opposition yatebolinga ensonga eyo era bwatu n'atasikinga deputy leader of government business yali aliwo mu kaseera kutota Christmas Kiyonga era speaker n'amusaba okuba nga ate olunaku oluddako aleeta okunnyonnyola era mu kunnyonnyola okwo yategeeza nti nno okusinza ku bitongole by'ebyokwerinda byeyogerezeganya nabyo byali musabye abyongereyo ku budde bijja kubanga ate bimuwa conclusive report ku bituufu ki ebyagwa ku Honorable ate Muwanga Kivumbi era ku nteekateeka efaanaganako bw'etyo bingi ebibaddewo
konebwa muwanga katujja kuba tulinda tulabe kyekigenda banga kiddako n'abako ku response Junior response ya Attorney General we yabuuzibwa yayongera okukkaatiriza nti Uganda ekyagoberera ssemateeka era n'asomera ababaka mu Parliament ebintu ebyenjawulo naddala mu article ya 23 ebirina okugobererwa nga bidirect bicontradictinga n'ebiriwo kati. Minister of Constitution and Justice Affairs naye n'avaayo naye n'atunyonya ekintu kimu n'agamba naye ekizibu nze ninga linesman mpanika akatambaala efuba atafuuwa oba nebeefu bwafuuwa alina omuntu ye n'asigala ng'agenda kuteeba mba sina kyakkola. Kino technically tebabanga abatandise okucontradictinga nti buli kaseera wabaawo ekiriwo bo basigala bajjuliza amateeka nti Uganda ekyalina rule of law wadde nga time bwetukanga ebimu biryange bitali bya rule of law. No, but just nti Minister wa Justice ne Attorney General Sale yawabula dda n'abagamba nti bagende batandika okufuna intelligence brief bategeezebwe kuba bigenda mu maaso. Yes, amateeka galina okubeera in line with security. Ge mateeka ebyokwerinda n'amateeka biba birina okutambulira ki batandika okufuna brief emu ndowooza. I don't know baba batandika ogifuna kusinziira because bo baliko the constitution the law but we no better but no constitution erina okugenda wali ku ground efune facts efuuke constitution. Constitution tejja kwetwala tesaawa 48 ziweddeko constitution ejja ku police egayisayimo vaayo asibwe bikola. So intelligence and the law are supposed to be, because these are two center pillars that are important to safeguard the country. Hii intelligence is okuzuula bomu wano ngaddero temanyi naye ati bane mutudde wano naye wano waliwo ki bomu waliwo bomu. So Attorney General ne Minister w'amateeka batandika okufuna ku intelligence briefings. Naye ate okusinza mu bbaluwa ya General Sale bategeeza nti bwe muba mukola operations zammwe mu making sure Minister of Constitution and Justice Affairs amanyaamu. Yes. So that wabuuzibwa. Yes. Abana ebyokuddamu. 100%. Alabana bamala okukola eryawo ate alina obbanoonya. 100% it's true. General Sale kyeyagaidinga kituufu waliwo za power ki vacuum. When I left here I got in touch because intelligence ezimu teziyinza kuweebwa era ba civilians. Amagye galina ebintu bye gakola ne bisigala nga byagwaliwo operations ezigenda mu maaso naye nga singa batemyako omuntu kijja kutataaganya kye bakola. Waliwo wano we bali bagala okwokya ekibuga abaana nga batandise n'obbawo ebipiira mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo abaana be bawanikanga zibbendera z'eggwanga naye nga buli kaluumu k'osaagako bbendera mu bitundu ebyenjawulo is a cell of criminality. Secondly, tulina obutabanguko obuli supported by other countries. Waliwo n'omuntu obuli supported by era president asiba akyogerako external elements. By agents of foreigners. Yes, by agents of foreigners. Singa intelligence evayo nekugamba ebiri mu ggwanga lino oyinza okwewuunya mumufune emirembe. So tulwanisa obutujju bwebweru n'obwawano lwokuba ebimu gavumenti eno etubyekuumira ntugaa nti mwami tebusuulwa oddewo ewaka otambule ekiro nga tewali akutteko tukola bingi naye gwe n'okwatayo ekyo yayoga tebalina kye bakola biki era no. So abaana basinga obungi ababa bakwatiddwa wabaawo ensonga lwaki baba bakwatiddwa. Kakati n'olwekyo no Minister wa Justice and Constitutional Affairs have mulo the law the article the facts checking go to intelligence ask them. Waliwo faza gwe bakwata yali mukwano gwange nnyo ne bankubira essimu ne banga faza bamukutte naye faza bamukutte ne ngenda ku CMI Mbuya aba CMI nga tebamuyina ne bagaba SFC bazze ne bakwata faza na SFC
Operation tujimanyi. Famasi yamai. Nibanga agenda ku SFC headquarter. Kutoka ku SFC headquarter nsanga yo mukuru omu ne tunyumya ekyamala enviiri ku mutwe. Bwe bampa lwaki faza bamukote nange yali azza omutima nasooka n'enswala. Wabikiriza? Oyadde oyagala kuwakanya intelligence. Asigamye nti mpakanya. Wabikiriza bye baayogera? Sakkiriza bye baayogera. Nakkiriza facts. Facts anti zisinziira ne azitebole. Nti sente ze bayingiza eggwanga zo zaali nnyingi zivaawa. Ate ngendo kitegeera actually nga family yalinamu obutakkaanyi. It's a big story. Jesaagala really kuyingira nkwala kuba. So kati goli ya father yakwatiddwa. Government nekwata father. But if you go deeper, it was a family. Wa family omu yagana n'agamba ba intelligence. Father akola bwati neki. Family member. Sokolike. Intelligence bwe bagigamba esitukira mbu situkezi obadde esooka ku verifying and updating information. Waliwo bye tutalinda. Oli ayina mundu. Kati father bagamba ayine mundu. Ne bagati faza aina kampu y'abayeekera ne baleeta n'ebyambalo by'amagye ne babiraga olaba kino kyekimu era kituufu faza ebamukwatira waliwo emundu n'ebyambalo by'amagye naye nga kisobokera ddala nti waliwo yali akola ki it can happen kakati mu kunoonyereza mwami Tebusuula waliwo gavumenti yaffe lyetalinda nti era omuntu omubi asobola okukwata ekisosonkole ky'essasi n'akiteeka mu makambo. Naye Tebusuulwa nno omulaba oyo ayina emmundu. Tebusuulwa mujjamba atwale. Omuntu omu yakikolako nga balwanira omukazi. Yali alwanira omukazi kye yakola ng'agenda ewa mukwano gwe ate era omusirikale ng'amugwa ekisosonkole ky'emmundu ng'akiteeka mu ki. Bano olwajja nti ayina emmundu baaza ekisosonkole ky'essasi ne kikola ki. But intelligence verifying the information. Yagenda okusuula nga it's malice. So ebyo byonna mu nsi mwami Tebusuula bikola ki bibeerayo. So what am I saying nga mmaliriza story eyo nti yes let the Ministry of Justice aleme kwogera dero atwale time atandika okukolagana n'amagye operation zino abeere briefed na why they are being made. Abantu abamu tukyabasibye tebagenda kujja mu makooti because we are still investigating. Waliwo intelligence operations. No kooti nina mateeka gagamba nti singa abaka ebbanga lyamala ndowooza leero gireke tuli ku intelligence. Musimbe bulungi.